Now this week wabaluseewo olutalo wakati w'abayimbi b'omukabira n'abayimbi b'okazinga wandiika Fangon Forest ne Lion Island. Jose Chameleone we yali ku kifo ekimu yavaayo n'akola statement ku luyimba lwa Alien Skin Kapati. Etasanyusa bawagizi ba Alien Skin era olwalaba ka clip ako kasakulatinga nnyo abawagizi ba Alien Skin kusana Alien Skin mwenye tekyabasanyusa. Ne batandika olutalo sematalo ku kampu ya Lion Island. Omu ku bodyguard ba Alien Skin amanyikibwa nga Ibra Kabadia yavaayo n'ayogera ebigambo bye yayogera yateekamu okuvvoola n'okujjonkera Dr. Jose Chameleone yamuyita Batty Boy. Wandiika nti Batty Boy kitegeeza atunda ebbina mu Sears. Tugenda mpola kyova ajala okukwata akatabo ka budget ne bayiro tugenda mpola. Bodyguard wa Alien Skin yayita Chameleone mufungula bbina omusiyazi Batty Boy. Ekintu ekitaasanyusa bantu b'okazinga. Omu ku bakulira security kazinga amanyikibwa nga Scorpion Shaba n'ategeeza n'agamba mujjonkera omukulu naye tugenda kubalabisaamu. Twalowooza byakusaaga. Munnange ng'ovudde ku bawunsa oba mu kubakubi ba Alien Skin Ibra Kabadia zireeta mukadde wange amanyikibwa nga Mamelo abeera nnyo ku mikutu bloga era y'omu ku ba bloga ba Alien Skin abamu ku ba top bloga wa Alien Skin. Mamelo ng'atandika okujjonkera omukulu ne Mamelo mazeemu amaanyi. Mamelo olwawulya Ibra Kabadia ng'agambye Chameleone bamufungula ebbina, Chameleone mu Sears, Chameleone Batty Boy. Mamelo n'akuma essimu n'agitunulamu n'akola video ne n'atandika okujjonkera omukulu. Remember abakulya security ku kazinga baali bagambye buli gwe tusanga ng'ava mu kabira agenda kukiwulira tugenda mulabisa. Bambi Mamelo omu ku bannamawulire ba Alien Skin abali top as in top. Mamelo ng'atuula mu ssimu eno nnyanyimye emboozi naye nga byaddala bannaayi ng'atuula mu ssimu. Mamelo nga naye tajjonkera Chameleone. Munnange ennaku ntono nnyo emabega twakagamanya kati Mamelo yakatugambye abakulya security ku kazinga ka Lion Island banoonya Mamelo bamunoonya nga mpiso. Gamba bamunoonya nga mpiso wandiika wansi. Mamelo bamusanga mu bbala ng'ali kabbiya nonno bbiya ki yali ku igolaga ne Mamelo wamumazeemu amaanyi omusajja ow'amaanyi onywa igo ow'olukumu bakwata Mamelo. Omanyi okuba nga asula essowaani ya chips ng'ogijja ku tebo ng'omugagga amaze okulya okulamula essowaani n'ojjayo essowaani ya chips bweti. Mamelo baamutwala teyategeera na ngeri gye yafulumamu bbaala. Agenda otegeera nga Mamelo ali ku ntandaalo. Banne baakuba Mamelo emiggo. Kati gwe Mamelo njagala mayimba mbalite mugoberera nnyo ndongo. Waliwo DJ Chali wange sandyagadde mwogera naye kamwogere kuba naffe story baagitunyumiza. Waliwo DJ mu Club Silk then yali w'amaanyi. Sigenda mwogera. Chali wange gwe weemanyi yali w'amaanyi nnyo naye nga jjonkera nnyo Chameleone. Nga buli walengera Chameleone ng'ayingidde jjukira Silk yalina omulyango ng'otuuka bw'oti DJ aba akulengererawo. Nga buli walengera Chameleone ng'ayingira Silk bw'ati ng'akuba Bobby Wine. Chameleone atukesa n'agamba naye omuyaaya nzijjonkera nnyo katumulabiseemu. Baakwata Chali wange
ne bamufuka mu kamwa. Mamero sigenda kwogera byakutuuseeko. Bassebo ne bannyabo. Bloga wa Alien Skin, omu ku ba top bloggers aba Fangon Forest, omukulu amanyikibwa nga Mamero, alojja ekyamutuusiddwako security ya Chameleone ng'ekulembeddwamu Scorpion Shaba. Saagala nnyo kwogerera Mamero. Mamero lwamaze mukuba emiggo bamuwadde n'obukwakkulizo ne bamugamba ddayo ate okole vidiyo ogamba abantu ebikutuuseeko n'okwetonda weetonde. Mamero omazeemu amaanyi era muntu yenna asobola okugatta vidiyo ya Mamero gye yakola ennaku nga 3 emabega n'ogigatta neno gye ngenda okuzanyira, njagala oteekemu akagambo a few moments later. Mamero yali awandula ebigambo ennaku eziyise emabega, naye vidiyo gy'ava okukola emazeemu amaanyi. Mamero abokabiri otuleseewa, bakubye Mamero kigomagoma, bamutadde ku ntandalo, just bamuwaddeko only a small quarter of what he was supposed to get. Ekimu ku bimulaga nti ani mafia. Abantu bokkabira tube tumanyi ne bannaye kyobola pa aba struggle tuli balamu tulwanisa jeno CDF kati ngole. Mamero omazeemu amaanyi. Bale muulize ebigambo bya Mamero. Omu ku ba top ba Alien ayogedde bw'ati annyonnyola ekyamutuusiddwako amagye g'okukazinga Leon Island. Nali neebuuza lwaki Jacob Omutuuze takyasobola kuddamu kwogera ku Jose Chameleone. Nga neebuuza lwaki nga siina ansa. Naye ku lunaku olwokusatu nafunye ansa eyo. Nina video gye nakola nga nkola analysis ku byali ku chill out omukulu Dr. Jose Chameleone ng'ayogera. Oba oliawo ebimu ku bitaasanyusa Dr. Jose n'abawagizi be. Era mbandi awo ng'omukulu Scorpion Shaba atuuse. Waliwo ne ttiimu gye yali nayo. Waliwo ekifo ekimu ekisanyukirwamu kye nalimu. Naye kino kyali tekintuukangako obulamu bwange bwonna. Akaseera kaali kazibu nnyo. Era ninamu feeling nti taba kuba Scorpion Shaba oyo kuba ye amanyi. Abantu bali nabo bayinza okuba maybe bali nabo bamanyi. Naye jjukira ye yali akuliddemu ekintu ekyo. Njagala kwebaza Scorpion Shaba kuba ate wadde yajja n'abantu abo naye ate y'omu kuba ataasa obulamu bwange. Avuka baali tebalumikako nga kati bamuntu nsolo, naye yabagamba yabakomeko naga temumukuba. Era nafuna mukawo wano nkuba jjo wano nakati ekyanuma alumamu. Naye akasawo ko kagira nesimu nsobodde ogifuna leero. Njagala kwebaza Kawagga asobodde okumpa essimu yange leero. Namukubidde bambi abadde muntu mulamu gyendi naye nga kaseera kabadde kazibu nnyo. But let me say it again. I want to apologize to Dr. Jose Chameleone and his fans. Buli omu awulira nti kyennakola gundi analysis gwe nakola ate yakusanyusa. Omanyi tusobola fenna akulaba kintu mu ango yemu. Naye ekyatuukawo kwali kusombozebwa kwa maanyi nnyo eri obulamu bwange. Naye omusajja Scorpion Shaba ndowooza taba kubaako, simanyi kye nandibadde kati. Naye amazima teyankubako, yambuuza ekintu eki lwaki wajjonkedde dokita. Naye Scorpion teyankubako era ye yakoma ku ttiimu gye yalina n'agamba mumuleke. Ye emboozi y'omukulu omu ku ba top bloggers bokkabira. Amagye g'okazinga gamukwata ne gamuba. Ne bannaye Mamero mazeemu amaanyi. Obale tolina kukola vidiyo niwandibadde osirika busirisi. Mamero n'osirikira kintu kyo. According to the news we're getting on ground, amagye g'okukazinga gatandise onnoonya abajjonkezi bokkabira omu ku omu.
I'm told nti oyo wakubiri bagenda bakwata omukomu so buli yena ali ewo kabiranga ojjongera abokazinga expect anytime soon abakulu bagenda beeranga bali ku mulyango gwo okujja okubuuza lwaki ojjongera omukulu. Ekimu kubikubizza Mamero yagezezzaako comparing ennyimba za Dr. Jose Chameleone ku nnyimba za Alien Skin nga bo balaba kikolwa kya kutyoboola kuvvoola na kunafuya dokitaali. Mafia boss tosobola mu comparinga ku dokitaali kuba dokitaali asoma ebitabo ajjanjaba abantu. Dokitaali asobola ossala omuntu n'amugyamu omutima n'aguzzaamu. Mafia boss tasobola. Mafia boss walwala yeetaaga nnyo dokitaali. Ate dokitaali ye talina kyetaaza mafia boss because sente abazinina n'okwejjanjaba asobola okwejjanjaba. Bye bimu ku byagambiddwa Mamero. Era Mamero okumanya nga baamukubye ne bamuteeka mu kkubiro baamuggyeko n'essimu ye ne bamugamba oba essimu ye kuleetera okwogera kalebule katugira tugikuterekera. Era amaze ennaku 3 Mamero essimu gy'akozesezza vidiyo abadde tali nayo. Ensonga lwaki abadde aluddewo postinga abakulu olwamaze ne bamubuuza oteredde mukulu. Mamero n'abagamba taata nteredde ngenda kwogera ku bya struggle byokka. Ne baddiza Mamero essimu ye ne oba ani afuga eggwanga lino. Mamero Vastrain 256 gwe mukutukoli Simple MC gemanya nkutuusaako buli kimu olina okimanya ate in real time. In real time. Yesterday twalayika clip Chameleone okumanya Chameleone yatabukidde akabira. Yavuze emmotoka ye n'agenda ku gate y'okabira n'akuba pibi. Mbu tewali yafulumye gempulira. Njagala otambuze vidiyo eno. Make sure you subscribe, tapping a notification bell such that whenever we upload a new video, you're always notified nti tuze ate nobanga tosubwa. Verse strange. Waiting for your comments in the comment section yoka gye nninze kubanga Mamero wanimbye nnyo. Mamero wanimbye nnyo.